Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi naye nga ku nkomerero limutwala mu kufa. Ngero essula 14 olunyi lwe 12. Muganda wange ndaba oli eyo oyinza okuba ng'olina ekintu ky'oyagala ennyo era nga mutuufu otakikola, toba na mirembe. Gamba bannaffe abamu bawomera omwenge era nga baafuuka bawaddanga nga batagunywako mu butuufu, taba na mirembe. Naye kyandikibwa kigambye nti waliwo ekkubo ly'olabanga eddungi naye nga ku nkomerero ligenda kuleetera okufa. Weebuuze nti omwenge guno gwenywa guntwala wa, mu bulamu oba mu kufa? Naye waliwo okuyita nti kwata ekkubo eryo likutwala mu bulamu. Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wa 3 ABN andaba era mpuliriza, ndi musanyufu nnyo okuba naawe enkya ya leero nga tuli mu programu yaffe ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama atuwaddeyo omukisa nate ku makya gano okutandika olunaku ne Katonda waffe. Era mu kaseera kano kennyini nze ali mu maaso go gw'olaba yenze omuweereza w'enjiri ya Kristo omukadde Ssemwanga Ronald nga mpeerereza mu kkanisa eya Makerere SDA Church Nankulabye. Mu settingi yaffe y'ekkanisa mbeera nsinziira mu disitulikiti ya Makerere ng'eyo yentwala. Mu kkanisa eyo nkulembera ekitongole eky'ebyenjiri era omwo mwempeerereza ng'omukadde owa Personal Ministries. Mu nsulo ey'enkya eno eya leero tugenda kubeera n'ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti kiki ekisingawo. Basebo ne banyabo, oyinza okuba naawe wali obaddeko n'ekisingawo. Olwakyo tugenda okwetegereza. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Mukama oli mulungi, osaanidde okusinzibwa ennaku zonna. Tukwebaza Katonda waffe olw'okubanga otuwaddeyo omukisa omulala okujja mu maaso go okukuyigako. Mu kaseera kano tukwegayirira, teekateeka emitima gy'abaddu bo n'abazaana bo abagenda okundaba, nange abatuusaako ebigambo bino bikole amakulu eri obulamu bwabwe awamu nange ku nkomerero ya byonna bituteeketeeka olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, nga bwe nkugambye nga tuli mu programu yaffe eno ensulo ey'enkya, kya nsonga okutegeera kiki ekisingawo. Musajja wa Katonda Isaaya alina ebigambo byayogera nga bya nsonga nga Katonda yabimugamba, nga Katonda alowoozezza ku muntu. Isaaya essula 5 olw'okuna alina ebigambo byayogera ng'agamba atya, ng'ayogera bw'ati, agamba nti kiki. Isaaya essula 5 olw'okuna ayogera ebigambo nti kiki nate kye ndikolera ennimiro yange ey'emizabbibu kye saagikolera. Era agamba lwaki
bwe nasuubira ebale ezabbibu ennungi yabala ezabbibu ey'omu nsiko. Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda yayagala ageraageranye abantu be n'emizabbibu. Omulimi ono bw'asimba omuzabbibu asuubira okufuna omuzabbibu omulungi, naye yagenda okwekanga wakati mu kukungula nga mulimu ezabbibu embi. N'abantu ba Katonda bwe batyo, Katonda azze afuba ekyenkaniddeawo ng'agezaako okuteekateeka olyo lw'omuntu okulabika nga lusaanira okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye abantu bangi bagezezzaako kola byabwe bye baagala. Njagala okulegeeza, Katonda agezaako nnyo okuwandiikira Isaaya ng'agamba Isaaya agezeeko okunnyonnyola olwo lw'omuntu ng'alweraga engeri y'omuzabbibu eno. Abantu abayita olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu, singa oba osoma olunyuyi olusooka era oluvannyuma abuuza, nandiyinzizza kukola kiki nate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalemwa okukola? Basibo ne banyabo, Katonda bw'abeera eyo n'akutunuulira ng'okola ebitali ebyo by'ayagala, yeebuuza ddala kiki kye sikoze ssemwanga okubeera nga yeeyisa bw'atyo n'alemwa okutambula ng'ekigambo kyange kye namugamba bwe kiri. Muganda ne mwannyinaze ndaba era mpuliriza. Ddala oli muzabbibu omulungi Katonda gw'asuubira okubeera mu nnimiro y'omulimi nga naye gy'asuubira, oba naawe olinga omuzabbibu ogw'omu nsiko? Ansa yiyo. Era bulijjo nga bwengezaako okunnyonnyola nti ebintu eby'okugenda mu ggulu byakwekobera wekka. Totunuulira muntu mulala, ebyokutuuka mu ggulu. Kyova Bayibuli egamba nti ababiri balibeera ku kitanda, omu alitwalibwa, omu alisigala. Tegera muganda wange, kyava abuuza kiki kye saakola? Ekibuuzo kye kimu ekiyinza okubuuzibwa abantu ba Katonda leero. Katonda talina kyatannaba kukola mu kutuuka ku buli mutima gwa buli muntu n'ebirabo eby'omu ggulu ebisingayo obungi. Abange, Katonda akikoze. Y'ensonga lwaki ataddewo engeri ez'enjawulo n'atuwa ne puroguramu ng'eno ensula ey'enkya okulabika ng'era ekutuusaako ebigambo eby'essuubi, okulabika ng'oteekebwateekebwa okubeera nga ddala mu nnimiro ya Katonda oli muzabbibu ogwo gw'asuubira okuba nga gwe yasimba. Kubanga atuteeseteese ekimala. Asindisa ababaka ab'enjawulo buli ku makya, bajja wano ne boogera nange andeese. Bassebo ne bannyabo, tegeera Katonda akusuubira okubeera ow'enjawulo. Waliwo ky'oyinza okukola ekisingawo. Segede mukwano, teri kulimba. Ekyo kye kituufu Katonda kyatwagaza. Njagala okubategeeza, mu nsi ezisinga obungi buli muntu asobola okufuna Bayibuli oba obutabo obukubiddwa obulimu ekigambo kya Katonda. Kitegeeza ki? Katonda asobodde okukola enteekateeka buli muntu ategeere ekigambo mu lulimi lwe. Bayibuli eyinza okuba ekubiddwa mu nnimi ezisukka 5,000. Olwaleero obutamanya kusoma Bayibuli si mawulire. Osobola n'okufuna Bayibuli eyogera obwogezi, osobole okutegeera kiki Katonda kyayagala. Tuleme okubeera nga omuntu twesuliddeyo gwa Nagamba sala gonna. Era abantu njagala okubategeeza, abantu abanaazikirira bajja kuba basazeewo busazi nga bo. Naye nga Katonda buli kimu akoze atya? Akikoze. Abange, njagala okubategeeza, eri amakanisa mu bibuga ne mu byalo, bwino gyali empapula mu nnimi ez'enjawulo zitegerekeka. N'ennaku enkulu ez'eddiini zikuzibwa buli mwaka ezijjukiza abantu ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo awamu n'okufa kwe. Weewaawo nga n'abamu ennaku ezimu ze bakuza si zeezo ddala Yesu Kristo kwe yazaalibwa, naye waakiri era ekifaananyi kikola kitya? Kivaayo. Ne tutegeera nti wadde olunaku si lwe lutuufu lwe bakulizaako amazaalibwa ga Yesu Kristo, naye ddala abantu bakyategeera nti ddala Yesu yakola ki? Yazaalibwa.
Wakiri abantu bamanyi nti ddala Yesu Kristo yafa era n'azuukira. Ezo ennaku ezo basibo ne bannyabo Katonda azitaddewo ajjukiza abantu okuzikola, abantu basobole okujjukiza abantu bannaabwe nti ddala Yesu Kristo yaliko ku nsi kuno, yagenda. Naye amawulire amalungi gali nti agenda kukoma atutwale. Abantu singa akomyewo leero onoobeera omu ku abo abanaagenda. Bwe kitaba bwe kityo, leka kubeera zabbibu ey'omu nsiko, beera zabbibu omulimi gye yasimba era gye yeesunga okukungula. Amiina. N'olw'ensonga eyo Katonda atusuubira bulijjo okubeera nga tweteeseteese. Kankulage ekyokulabirako, tunuulira enjuba ng'evaayo, yiiyo ng'egolooba, mwana twakaweewo n'enkima nabyo nga byeyagala, ekimuli kitojjera, ekiwojjolo ne kisanyuka, ogw'ennyanja gukulukuta, amasannyalaze nago ne gavaamu naye gava ku njuba. Oyinza okwogera n'obuvumu nti teriiyo gye bisibuka oba ebyo byonna biva mu evolution. Omanyi waliwo abantu abamu abalina theory egamba nti twajja tufuuka bufuusi nkobe. Eyo sintegera, sinjigiriza ya Bayibuli. Basebo ne bannyabo Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Naye ebyo byonna byakuleetedde, nkulaze enjuba. Ekiseera kituuka n'eba ng'evaayo, naye ne kituuka n'ebeera ng'ate egolooba. Ebyo byonna biraga buyinza bwa Katonda. Katonda oyo akukoowoola leero, teekateeka obulamu bwo osobole okukola ekisingawo ku lwa Katonda. Kubanga ekiseera kijja era kituuse, bw'ayogera Mukama, Katonda waffe bw'alikomawo ku nsi kuno atwale abalonde be. Singa weetegereza, oba oliawo oyinza okugamba nti ebyo byakolebwa Katonda omutegeevu. Era eriyo Abakristaayo abatambulira mu bulamu bwabwe obw'okukkiriza, essaala zaabwe ziddibbwamu, emikisa gifunibbwa, n'ekisingayo buli muntu alina ekitundu ekyamagero kyakola okulindirira Mukama waffe amutwale. Katonda waffe agenda kutwala abasajja n'abakazi abeeteeseteese mu mbeera zonna. Segede mukwano, tegeera kino, tewali muntu aliyinza okugamba nti lwaki Katonda teyakola kisingawo okusinziira ku kutegeera kwo. Ate n'omulala aganyisizza, Katonda asaza amagezi n'abunyisa Obukristaayo mu nsi yonna. Kyova olaba akabonero akagenda okusemberayo ddala Yesu Kristo ajje, kali mu byawandiikibwa, singa oba osoma eri mu Maka agamba ti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna okuba omujulirwa olw'enkomerero n'eryoka etuuka. Njagala okutegeeza muganda wa ne mwannyinaze nga tulindira Mukama waffe Yesu Kristo akomewo, osaana okukola ekisingawo. Bw'omala okutegeera Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, kikukakatako okugabanako ne munno, mukwano gwo, mwannyoko, mutabani wo, okumulaga ekyo kye wakkiriza. Naye wakati ng'okikolera abalala, gwe kennyini beera asaanidde mu maaso ga Katonda. Njagala okubategeeza, akolera mu Bukristaayo, Katonda waffe akolera mu Bakristaayo. Yandibadde asobola okusindika malayika gw'oba olaba olwaleero naye aleese ssemwanga, asobole okwogerako naawe ebigambo ebissuubi, kubanga mwonoonyi munno, amanyi by'oyitamu nange by'oyitamu mbimanyi nange byempitamu. Kitegeeza ki? Bwe tuba tugamba okubeera muzabbibu omutuufu, kyenjogerako mba nkimanyi. Saa Mukama Katonda akuyambe osobole okutegeera nti Katonda naawe bw'onootegeera ekituufu, Katonda naawe ajja kwagala ate okitegeeza baki abalala. Njagala okubategeeza agamba okulaga abalala kiki? Okukkiriza mu Katonda kye kitegeeza. Bulijjo ngezaako okunnyonnyola abantu nti Obukristaayo babubeera, tebabwogerera bwogerezi. Abantu abamu babeera nnyo Abakristaayo mu kkanisa. Obukristaayo busuuka ekkanisa ne tubutambuliramu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Era Omukristaayo aba wanjawulo, ne bw'aba tafunye byakulya
taggwamu nnyo ng'oli atali mukristaayo. Era Katonda ayagala naawe obeera omu kwabo baakozesa okutuuka kwabo abatannaba kutegeera ggulu, kuteeka ggulu mu nteekateeka zaabwe. Abantu abamu bali mu nsi muno eby'eggulu bibali wala, tebabifaanako, naye Katonda bw'alaba nga gw'omaze okubaako ne ky'otegeera akusuubira ate naawe ogenda okutegeeza abalala. Bayibuli kyeva egamba nti alowooza nti ayimiridde yeekuume atalema okugwa. Kati gwe bw'oba togudde ate kikukakatako okunyweza baganda bo. Bw'olaba ate abadde awenyera atudde, mukwate ku mukono omusitule, okole ekisingako ku lw'okutereeza n'okuteekateeka baganda bo, kubanga ebbanga si ddene Mukama waffe anaatera okudda. Weetegereze nga Katonda akola kwabo abatannaba kuteeka ggulu mu nteekateeka zaabwe. Mwana to Katonda asuubira abasajja n'abakazi okwongera okuteeka essira ku nsonga eyo kye baba bategedde bakibuulire eri abantu abalala. Era bw'akugamba nti obuvunaanyizibwa bukwasibwa ekkanisa okubeera omubiri omulamu ogw'okukkiriza, kyeki Mukama Katonda kyayagala. Ekkanisa ye gwe nange, si kyekizimbe. So kati obuvunaanyizibwa Katonda bukwasizza gwe nange okulabika nga tunyweza ekyo Katonda kyeyagala tukole, ate bwe tumala okukikola tukitegeeze n'abalala. Njagala okubategeeza amawulire amalungi gali nti eggulu gyeriri, naye ate ne Geyeena gyeri. Kye nazuula, tosobola kubeera nga oli nampa wengwa ng'eggulu togenda kugenda, ne mu Geyeena olema okugenda, tosobola. Ekiseera kino kye tulimu osaana okumanya wa w'olina okubeera, okole ekisingawo, awo wennyini wenywerezeewo. Bw'omala okwenywerezaawo teekateeka abalala, kwegamba ffenna Yesu Kristo bw'ali balabiseeko ku bire by'eggulu tusobole okubeera nga tusisinkana ku nnyanja ey'endabirwamu, ng'era tugamba yes, Mukama waffe twakulindiriranga, weebale kutununula. Singa tweyongerayo n'otunulira ensonga endala, akutegeeza ng'agamba nti era nga Katonda alambuludde bulungi buli kintu kyayinza, tuyinza naffe okwebuuza ffekka nti eriyo ekintu ekisingako kye nnyinza okukola. Muganda ne mwanyaza mpuliriza enkyene ya leero, nga tuli mu nsulo ey'enkya, weebuuze olina ky'oyinza okukola ekisingawo ku ekyo ky'obadde okola. Mukama waffe yeebazibwe oba olina ky'obadde olina ky'okola mu mulimu gwa Katonda. Naye oyinza okuba nga ggwe mu butuufu bwe wategeera Katonda watuula butuuzi. Waliwo abantu abatudde mu kkanisa nga bo bakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe nga tebeefiirayo, tebafaayo kubuulira ku kigambo kya Katonda, ng'ate weewuunye n'abamu bakoze vice versa batya. Mu kkanisa tebalina kye bakola, naye n'abantu abafuddeyo okubuulira abantu abalala bwe babaleeta ate babakola bubi nnyo ne basala amageza ate okukakana nga babafulumiza bufulumya. Muganda ne mwanyazi, bw'obeera mu kkanisa ng'oli omu ku abo abafulumya abantu ba Katonda okuddayo gye bavudde, okola kibi nnyo. Ekisookera ddala, toyina kyokoze kuleeta balala mu kkanisa, naye be tuleeta ate gwe bw'oyagala okufulumya. Njagala okubategeeza, Bayibuli bw'egamba nti liba ssanyu jjereere olw'omwonoonyi omu eyeenenya alese ekkubo lye. Naye gwe omukristaayo ne tumala okumubuulira enjiri n'atuuka mu kkanisa, naye ate gwe n'osala amagezi go n'olabika ng'omufulumya. Bannange oba okoze kibi nnyo. Abantu bali mu kkanisa wano bane tebabadde kyakulabirako. Abasajja tumala okubabatiza bambi bazze n'omuliro gwabwe, n'agamba bajja kukka, naffe bwetu bwe twali. Muganda ne mwannyinazi, lwaki tobeera muzabbibu mulungi?
buli bwolemu okubeera ng'olina kyokola mu mulimu guno gwatulekerwa ogw'okutwala ekigambo kya Katonda mu maaso, obeera ofuuse enkonge mu mulimu gwa Katonda. Waakiri bw'oba tofunye mukisa gwa kubuulira balala, abantu bano be bayingiza mu kkanisa babudeebude. Omanyi omulimu gw'okubuulira enjiri gusukka gwe bw'olowooza nti kati nze ndi wano mfunye mukisa okubeera ku 3ABN TV. Naye gwe toliiyo, naye gwe ate omukulisa bw'aba azzeeyo ng'ategedde ekigambo ng'asinzidde ku kulaba nze, gwe bw'atuuka mu kkanisa yo osobola okubwaniriza, ekyo ne kimunyweza mu kkanisa. Osobola okumulambulako eyo gy'ali, oba yalwadde oba yafiiriddwa, mwana ogwo omulimu gw'okoze ne gumunyweza mu kkanisa. Kitegeeza nze yabuulidde ku TV, naawe amubuzebuze ng'ayingidde mu kkanisa, ffenna tulina kye tukoze. Tuli mu ki? Muzabbibu ogwo gwennyini omusizi gwe yasiga nga gwe yeetaaga. Ekyo kye kitegeeza okubeera nga twategeera kye twakkiriza. Tuli mu kiseera ekizibu. Abantu bakyamizibwa olw'okubulwa okumanya. Naye nga n'abafunye omukisa okutegeera ekituufu, tutuulidde kituulire. Naye n'abalaba takituulidde, tukyogedde, naye nga twogera kirala ate nga naffe tukola gye. Mu kkanisa muno waliwo ababuulizi abalungi, naye ng'ogenda okuwulira byabuulira birala ne byakola birala. Nababuulirako, nali mbuulira nendeeta ekyokulabirako. Waliwo omubuulizi w'enjiri ali mubuulizi mulungi, ng'ali ku kituuti lwa lunaku lwa Ssabbiiti, n'agenda agamba enjiri ng'ekutta akati, ekigambo kye yali anyweza, naye mukyala we yali ali eno mu audience. Gwe yali atudde naye n'agamba, bannange singa abadde bamanyi omusajja oyo engeri gy'atuyisaamu ewaka. Naye ng'ali mu kukaaka kigambo, ffenna abantu bonna nga batudde, naye nga mukazi we gw'asula naye amutenda butenzi. Kitegeeza ki? Byali ayogera byali birungi, naye nga ye yennyini akola birala. Basebo ne bannyabo, tuyina okukola ekisingawo. Ekyo Katonda kyatwagaza. Bwe kitaabe bwe kityo, tujja kubeera abasajja n'abakazi abamaze ebiseera. Bangi Yesu Kristo ajja bagamba, muve wendi sibamanyangako mwabakolanga eby'obujeemu. Baliddamu ne bagamba, tetwagobanga Diamond mu linnya lyo, tetwabuuliranga enjiri mu linnya lyo, tetwalambulanga abalwadde mu linnya lyo. Yesu ali bagamba, muve wendi sibamanyangako mwabakola eby'obujeemu. Njagala okubutegeeza muganda ne mwanyaze ampuliriza era ndaba. Obukristaayo bunyuma nnyo nga kyoli kyoyogera. Ennyiriri ezimu tuzisoma ne tuzisindiikiriza ebweru w'ekkanisa, naye nga naffe kennyini zikyakola amakulu mu bulamu bwaffe. Zikola nnyo amakulu singa tuzitwala ebweru nga ffe zaamala dda okukola amakulu mu bulamu bwaffe. Nga ddala kye tuli, kye zoogera kye tuli. Tuleme kubeera nga twogera kirala ng'ate twogera kirala. Kyova olaba Isaaya ayogedde ebigambo bino ng'agamba, tinandiyinziza kukola kinate olusuku lwange olw'emizabbibu kye naleka okukola. Bwe nasuubira lubale zabbibu, kyalubaza zabbibu ez'omu nsiko. Kiki ekyalubaza ezabbibu ez'omu nsiko? Muganda ne mwanjaza ampuliriza. Nga tugenda okumaliriza ekyokuyiga kino, kya nsonga okutegeera nti Katonda akusuubira okubeera ng'obala ebibala eby'omuzabbibu ogwo omulungi, so si ezabbibu ery'omu nsiko. Saba Mukama Katonda akumpeera omukisa ng'owuliriza ebigambo ebyo, ng'ofumiitiriza ku bigambo ebyo, ng'oyongera okutegeera nti wakati ng'omaze okukkiriza Katonda akukozese, beera ekyokulabirako. Gwe naawe abadde atudde obutuuzi, tandika, tebunayita. Kubanga Katonda akyakuleseewo. Gwe nange ffe tulina okulabula ensi, naye nga tugirabula nga ffe kennyini tubadde ekyokulabirako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze olw'ekyokuyiga.
Katonda kitaffe atudde mu butali ggwaawo, tukwebaza kubanga otuwaddeyo omukisa omulala Mukama okujja mu maaso go enkya y'olwaleero okubaako n'ebigambo eby'essuubi bye tuwulira. Kyevudde nkwegayirira olw'omuddu wo n'omuzaana w'oyo awulidde ebigambo ebyo. Mukama Katonda waffe bigaziye mu kutegeeraako. Wayinza okubaawo abadde abiraba naye ng'alina okunyigirizibwa n'okusoomooza okutali kumu. Katonda waffe yimirira wamu naye, era ekisa kyo n'okwagala ko Mukama byeyongere gy'ali. Omulwadde mujjanjabe, ayafiiriddwa mu budde kubanga gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Abaddu bo n'abazaana abadde bandaba bagenda kukola mirimu gyabwe, n'abamu bandabye baatuuse dda ku mirimu. Tubateeka mu mikono gyo, buli kye bakola kitambule mu linnya erya Yesu. Abatalina mirimu Mukama naye nga badde balaba ng'obwesige bwayo bwonna buli mu ggwe, Mukama gibafunire. Ogulumizibwe Mukama, era naffe tuwa omukisa ng'abaana ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.